أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Twebaza Allah tusinkanyiza wano nkereemu n'emirimo naye oluvannyuma alhamdulillah nesobola okutuuka wano. Nja kusooka kusaba, sijja kulagira. Nja kusooka kusaba ffenna tusooke tuyimukemu tugolemu ku magulu ago. Stretching omugongo. Stretching mu omugongo gwo tulabe. N'omukono. Stretching ddala ulienga masa etambudde. Bas n'okugulu stretching bulungi. Bwe kimuwulira kisumulukuseemuko. Samba mukatono awan, samba mukatono. Ani tolinnya munno. Bas, tutule. Ako niwe mbanga siriwo tokerabiranga. Tolinda nganze kujjaako. Kakulu nnyo. Olaba abadereva bavuga emmotoka. Bamuga niwe bweshamye kunywa mafuta. Gwevaamu katono ku steering ogende wali batiramu mafuta oddemu. Kikola enjawulo. Ng'akyamye kunywa mafuta agenda vuga kilometers 2 naye ako kaakyamu okunywa mafuta muga agifulumemu agenda alayo nga bagateekamu addemu kaba kakyusiza omubiri gwonna kubanga omubiri Allah yagukola nga ebiri gukyusa tebiba bingi. Ngenda kusooka kuyomba. Esooka twamanya nti tunayo omusomo gwa kiwalimu si bwe guli. Ekyo kimu. Ekyokubiri tutera okubeera mu misomo gy'ekiwalimu eyo si bibiri. Naye bw'otunira ebitabo bye tuwandiikamu ne batabani baffe abagenda mu P1 nasale bibakwata. Kati enjawulo eri wanze taata n'omutabani owa nasale. 32 pages. Ebyo nno tubizaagiramu abasajja abatusookawo abalongoofu battunka n'erimu eno giwanikanga ku maliba nga tewali bitabo tewali makalamu. Gwe Allah akulese ku mulembe ng'ebitabo ovuyamu bivuye. Ebitabo ovuyamu buvuya. Abala tebabina na birina atunudde Sheikh obedda wanika ku lubaawo wano amutunudde butunuzi bw'ati. Oyinza okuweza alaba TV. Oyinza okuweza alaba kiki? Kati tusaasira abasajja ba Bukhari yasoma hadithi anoonya amaliba ate aziwandiikeko. Gwe ne bakugamba nti wandiika erinnya lyo ku ddiba kiyinza okutwalira essaawa 2 kyokka agenda kuwandikako hadisi 40 naye bawandiika. Ekisooka bali Allah yali yabawa baali bakwasi nga bawandiisi. Ffe Allah n'atuleeta ku mulembe situli bakwasi asituli baki kati byonna situlina neeki. Ava ku musajja ng'alina Qur'ani namba ku mutwe ate kuliko hadisi emitwalo 4. Oyasaaga? Tetuli bawandiisi situli bakwasi. Omwalimu omutuufu aba simati. Kwata omutwalo gw'essente ogula ekitabo eky'omutwalo gumu ogituuka n'okufa nga tokijuuza. Era kirabika nti kyabuvunaanyizibwa. Era tugenda mu ddalasa yaffe yakiwalimu ng'osikayo ekitabo kyaffe. Ne bwe wandika ebigambo 3 ku seeka 3. Kiyinza okugasa ggwe, kiyinza okugasa abaana bo, kiyinza okugasa balijja. Tolowooza bino ebitabo bye tusoma mu irimu nti bali abamu abasinga nti bali babiwandiikira ffe. Kati nga Ibn Majah, Sunan Ibn Majah yali alaba hadisi ze yakwata bazikyalimu mu mutwe. Nawandiika omujaladu mulamba. Just agezesa mutwe gwo hadisi zange zikyalimu ze nakwata. Nawandiika. Kati ekitabo kigasa umma. Bidayatu Ibn Rushd
yatuwandikira ekitabo kita bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid kya fiqhi. Yali yeegezesa kulaba fiqhi we gwe yakwata oba kyalimu mu mutwe, naye ekitabo kye yawandiika kyekisomebwa ku university emyaka 4 mu fiqhi egi, first year, second year, third year, fourth year. Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Yali yeegezesa fiqhi we gwe yakola ki, gwe yakwata oba kyalimu. Okuwandika okumanya kyasukka obukulu bwenza obutabiganyirwamu, ne wajja abalala nekifuuka nga byakusomesa bantu ku kyalo. Nalabako omwami yali agenze bamukuba transfer, yali akola mu banka ne bamutwala e Kalangala wataddeyo branch. Kati bwe yagenda ku muzikiti imamu naati ekanzu etukula nnyo abeeri ku bizinga, ekanzu eddugala. Bwe yalaba oli ekanzu etukula nagaa nti nsinza kusoma kutuba ng'oyo waali, naga ngenda kukola ntya. Bwe yakubira muwalimu eno gye yali abeera e Kampala namuwa ekitabo kye kyeyawandiikangamu, n'afuuka omuwalimu omulungi eri ku bizinga ng'asoma busomi muli. Nsoose kukaayana nti tubeere smart, tugule ebitabo ebiwandiikibwamu bulungi, ekirala tuwandiike. Qayyidul ilma bil kitab, irimu yonna okuginoonya n'okuba nga oli muwandiisi. Sheikh akonye ku nsonga zino, ojja kuddamu ozeetaage nga naye omukubira essimu ali bize, oluusi ali safaali, n'ensonga wakakukutte. Ensonga bw'ojjayo ekitabo n'ogira bw'oti, otunulawo ne tugenda. Kati Allah yakola okuwandiika. Buli lw'osoma ekintu wano n'okitegeera, n'olyoka okiwandiika mu kitabo, oba owandiika mu bifo bibiri, owandiika mu bwongo ne mu kitabo. Ne wayita emyaka 8 olunaku lw'olubikula n'okitunulako bw'oti oba okimanyi. Era abamanyi batukubiriza abo, oba ogenda okuwandiika sooka otegeere, kubanga buli owandiika nga totegedde olwo oba owandiika mu kitabo mwokka. Naye buli omala okitegeera oba owandiika mu bifo bimeka? Bibiri. Naye buli owandiika nga totegedde oliddamu n'obikula gati oba bino biki bye nawandiika wano, nga nawe kennyini obibuuza ffe abataaliyo. Okuwandiika kikulu. Saasira abasajja batusooka abalongoofu mu buzibu bwe bayitanga mu kuŋŋanya amaliba, nga waliwo abamuzigira nti gundi agala kusala engamiya ye, n'adduka agenda abuukinga eddiba, nga waliwo ababazigira. Ffe tukyabiina ebyo. Allah twese ku mulembe ng'ebintu ebisinga byangu, naye ffe bye tuliko eyo nvuddeyo. Oba tulina ssente zigula kitabo nzijangu ŋŋambe, naye lwakuba kiriko obukwakkulizo nzinja kiggulira, naye kya bukwakkulizo bwe tujja okuteesa bw'obukkiriza nga nkigula. Siraba nku yali abukkiriza n'ogu. Ensonga ey'okubiri, abawalimu. Nze ndi imaamu, ndi muwalimu, najja nankumbi wempangaalira, naye masjidi yange wempeerereza, ndi muweereza, sina gwe nkulembera. Imaamu aba muweereza takulembera, goweereza abantu b'oku kitundu. Imaamu aba yatuweereza era yategekera. Ne ku Yidi tujja buzi nga yayazedde emikeeka n'emizindalo, ffe ne tutuula. Si bwe guli? Yamanya kakati emizindalo bali tebajja kuwulira, kakati bantu okoze gw'oluweereza ffe. Nga ntuula ng'osoma kutuba nga nkwate kuba nziga ngenda. Oli muweereza. Omuwalimu yenna aba muki? Muweereza. Ekyo bibiri. Ekyokusatu, ofiisi eno ey'ekiwalimu okubeera omuweereza waayo omulungi, ekifuula omuwalimu yenna nti mulungi, kathirat qiraatu kitaab Allah, okuyitiriza okusoma Quran. Togenda kuba imaamu muwalimu seeka mulungi ku kitundu, mukulu wa twale mulungi nga weesamba Quran. Eteekeddwa okuba nga esomerwa ku mutindo gwa buli kaanaku. Buli kaanaku. Ekisinga okutta abawalimu baffe kwesamba Quran. Al-bu'du kullu al-bu'du an kitabillah. Neesambira ddala Quran. Kabe ng'ava mu Azhari Sharifu olunaku lwaliikira okusoma Quran aba takyagasa umma.
nva mu university Makka Ummul Qura kasi olunaku lwalikirawo okusoma Quran aba takyagasa umma. Nva mu university Madina nina diguli mu sharia nina diguli mu hadisi olunaku lwalitandika okulikirawo okusoma Quran tagasa umma abadan. Era ebiseera ebisinga omuntu ng'oyo omuwalimu yeesamba Quran buli lwayimuka okugasa umma akosankose agenda okumanyisa bano bagala kwekuba bali bafunye obutakkanya ne bali lwaki anvuma mpisaamu ati amaaso ku lwaki yeesambye ekitabo omuli huda kubanga Allah tugamba nti huda linnas. Quran kyakulungamya eri omwana Adamu. Ofiisi yaffe abawalimu enkulu ye Quran. Oyinza okuba n'ennimiro nga tolinnyayo era n'ogamba nti olina ennimiro nomala emyezi 3-4 tiki ennimiro yange eri awo emmanga. Quran al-Karim niba balina diguli 3 kaseta wa Quran buseera talina budde wa Quran ate gwe olina obweteerawo. Ekyewuunyisa Quran al-Karim bwewagiwa obudde tolina emirimu gye tegikosebwa teyagala budde bungi dakiika mu 24 hours jamu dakiika 30 3. walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri. Allah atugamba nti Quran najanguya nyangu nnyo naye yeetaga akantu ako kuddingana. Ekifuula Quran okuba nti nyangu kuddingana. Dakiika 7:24 mwalimu omulamba tolinamu dakiika 3 ga Quran. Sinayogera ku hifizu sinayogera ku hifizu nti hafizul Quran nedda tilawatan kusoma. Omuntu yenna wa Quran ebiseera aba n'olulimi olulungi lwa lwatuka bulungi ne bwasoma busomiddwa rabbana atina fi dunya hasana olulimi balunywera. Niyo mwalimu agenda nasoma edduwento notono gyolaba bwoti ng'olulimi lupapala bupapa serunywera bweru enyukuta tezinywera ku lulimi zigira ziti. Mubimu omwalimu byafu omuntu yenna oba mwalimu oba si mwalimu buli wawa Quran ebiseera olulimi lunywera. Allah tabaraka wa taala muwa fasahatul lisan olulimi lwenga lwatula bulungi. Bino byonna bimulaba emizogobane giri mu ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bano masasi bano makomera bino beririda bano gutamu wasalamu oyo kafiruna oyo nankani kasita abakwata emizindalo twesamba Quran eje tulina okumalira. Banyimirira mimbali nkwata mizindalo kasita twesamba Quran ebyo bino okuddako. Kulwaki anti ogenda okunyumya gataliiko mufuufu onyumye papula za mawulire bukedde onyumye nankani wa boda boda unamanyira nadengenda namuku oluyi tuli mu kutuba. Buli omwalimu bwe yeesamba Quran ne ayezi yali yakwata zamanyi ate ozisoma nga ali mu kutuba. Kulwaki olulimi tandika okukambira ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam agenda okulira nga waliwo ate bwe mubulamu ng'abiviirako ddala ganja kuswala kanjirekere ddala ng'alyoka atusomera kutuba ngoloza lukiiko lwa boda boda Luganda lwokka oba lwakyalo. Kutuba yonna yonna ngoloza lukiiko lwakyalo kiyamani atulizizza abatuuze ayeta ate okwetantala aya zijja kukambagga olulimi lujja kusikatira. Boba ng'oli muwalimu ku kyalo limaamu mukulu batwale ani qadhi ng'obudde bwa Quran tobulina litayalinga tekisingako bugende nonye omulala zikanonye emirimu gyange emirala kanonye emirimu emirala yagenda kusoka kuyomba. Omuwalimu gyava yenna ofisi y'enkulu Quran al-Karim teekawo obudde emirimu gyaffe ngimanyi abasinga tuli basomesa kusomesa n'okukera ku ssomero ate bulwobera omusomesa toba nanjawulo na muyizi muyingira mwenna ku makya muvayo mwenna kawungeezi si bwe kuba kati yali akubuuza naye kakati naawe okujjako kati nsomedde Quran nyigiriza tetenkanya ng'ebirabo tubitetenkanya
tulina famire nene okusinga income yaffe naye tutetenkanya era ne basoma ku ka income ako ne tulya ku kasente aka katono ne tujjanjabwa ng'obitetenkanya. Twagala eddakiika 3 bokka mu ssaawa 2 mu meka aguganye nti aguga Quran al-Karim. Naye kankubulira ekyama singa okwata eddakiika 3 n'ogawa Quran buli kanaku ogenda okweza omwezi ogumu oba tukyasula kuwa Quran eddakiika 3 oba ogyongedde oga nti bujo nafiirwa dda bwenti kanjongere. Ogenda okweza emyezi 2 ng'ogiwa ssaawa ogenda okulaba tewali kikyuseeko buli kimu kiri nnomo olabye obwongo butandisa okutangaala obadde nga alina bulijjo bye weetisse otandisa okulya nga owewuka nti bulijjo nafiirwa dda bwenti. Ogenda okweza emyezi 3 ng'ogiwa 2 hours oba 3 kubanga byonna bisoboka. Tekoosa mirimu ogyo wadde n'akatono bwe kati. Kankuba ekyokulabirako omuntu asoma ejjuzo olunaku ejuzu ya Quran bali mpapula 10 naga nti buli swala mpapula 2 naye okimanyi nti ogamba muno nti ninda akawunzije nosomera mpapula 2 nogenda nga talabye nti okereye nga tategedde kutegera nti okeri tiwedda nkulinze tojja mpapula ezeze eswala 5 zo mpapula mmeka si 10 yejuzu eji nga tutegedde kutegera nti osome ejjuzo. Togenda kuba muwalimu mulungi noba olina diguli mmeka nga tolina budde bwa Quran era omwana avudde wali mu kiyinda ng'alina Quran ye bulungi gwe ng'ovudde Buwarabu tujja kutwala ono nti ebigambo byatuka bulungi jamaa ffe tudde okuwoli wakatemba komedi agataliiko nfuga atugaa naffe twagalabye. Quran al-Karim abatusooka abalongoofu batugamba nti ishtaghalna bil Quran faghamarna al barakat. Abawalimu abatusooka abalongoofu batugamba nti ffe obudde twabuwa nnyo Quran tubeera bize ne Quran ne tugenda tufuna emikisa gy'ensi eno n'akhira. Ishtaghalna bil Quran faghamarna al barakat. Twefulanga bize ne Quran naye twagenda tufuna emikisa egitagambika. Kitabun anzalnahu mubarakun. Nyini kukisa tuga nti ekyo kitabo nakisa embaraka zonna ziri omwo. Yo badde okimanyi nti byonna bye tunoonya biri mu Quran ku duniya ne akhira. Byonna bye tunoonya okufuna mu duniya ne akhira biri dawa. Tulina wala ogenda bisa abagala okufuuka basereebu guwa Quran ebiseera wala bagala okufuuka sereebu kuwa Quran ebiseera obwa sereebu bujja kunoonya. Abagala okufuuka bannagagga nga ina sente empya n'enkadde wa Quran ebiseera zizijja okukunoonya. Njala kufuna irimu wa Quran ebiseera. Byonna bye twagala noonya jjana wa akhira. Bye twagala byonna biri mu kiki mu Quran. Naye emiggo egigenda otukuba ku kiyama kalunsambulira agenda otukubya emiggo omumanyi kasita kakutanda noyiga okwesomera bwoti nti ino si Bakara eno nti kale eno si Ali Imran nti yeeyo ekyo kigenda otukubya emiggo wayiga byaki notabisoma. Emiggo kubanga ate omumanyi emiggo gy'omumanyi gyo mingi giba tayimuzitu. Omumanyi emiggo giba miki tayimuzitu kubanga oli bamukuba gumu lwaki wanoonya okumanya lwaki wanoonya okumanya naye ffe batukuba lwaki wabimanya n'otabissa mu ngola tayimuzitu. Bwe ziba 10 ffe tulina 2. Buli kiisi nti nsobola okubikulakkula neesomera ateekeddwa okusoma buli kanaku. Akadde akasinga okuba akalungi okusomera mu Quran al-Karim qabla al-fajiri nga salatu subuhi tennabaawo. Era salafu salihin bonna bwe baateekanga akadde ako kubanga ko ne bwoba ofiiriddwa ate omuziikeze essaawa era tojja kwosa. Ne bwoba ogenda gaba muwalawo embaga abakuba gyeza essaawa. Lwaki batadde akakadde kizibu nnyo okwosa nga ki ekibaddewo? Mikolo
muganda ng'agenda gaba muwala we obwo obudde baba free. naye bw'ogiza mu biseera bino ebirala mugenze kuziika mwagenze wana mikolo batuyise MP tugenda wa MP kulya kijjulo qabla alfajiri. era abasoka abalongofu batugamba nti bagendanga ku subuhi okugenda ku muzikiti okusaala nga amayumba nga mulimu maloboozi ga Qur'an, obwana abakyala maloboozi ga Qur'an, buli nyumba gy'oyitako mulimu Qur'an. ke kadda kakyasinza okubaako ebbeeyi okusomera mu Qur'an. nalina omusomesa wange wa Qur'an ebuwalabu yaŋŋamba nti olina kujja ng'ebula essaawa 2 baazine subuhi. ne mugamba oli mutemu naŋŋa agenda olina okujja ng'ebula essaawa 2 baazine subuhi. natundi omusajja nga omusajja ategeera ng'akikakasa era ze twasomerangamu. nali ndowooza asaaga ngenda otuukayo nga waliwo abalanga 30 baatuuse dda. fe obudde obuteekeddwa okukolerwamu ibaada tuba mu kikunta. omuntu anasoma Qur'an ng'eri siriyasi si yakubuukabuuka kubanga tekolagana kwosa. era ate bw'otandika okugyoserezaamu ate kutama butami anti bateeseseetuka. omuntu okukola obuwalimu esooka alina okwekuluusanya. alina okwekuluusanya ofisi ye ebeere munywevu. naye raha ayagala raha mirembe okubetulo awumule tebutambula butandika okukambaga. lwaki omuwalimu akubizibwa nnyo osoma Qur'an? omuwalimu lwasoma ennyo Qur'an n'agiwa ebiseera sheitaani emusangamu obuzibu omumegga. naye waba tagiwadde ebiseera afaanagana naffe basaza ku muzikiti. nze ndi musubuzi w'amatooke gwe imaamu wange suula ali amatooke mu katale kati enjawulo eruwa. era sheitaani bwejja etumegga ffenna lumu ne muwalimu wange. naye buli wasomamu ku Qur'an asitukamu egenda omukoonako bweti ng'azitowa. naye ogenda okusanga omusajja asuula amatooke atunkana ne muwalimu we nti ate ala kubba mukyala we ng'abali mu kutunka. buli osoma ku Qur'an osiseetukamu kubanga omuwalimu akubirizibwa okubanga aba ne extra ne ibaada ez'enjawulo eziyitamuko. asukulume kuffe abatunzi b'omuceere agenda otuweereza nga sheitaani temalaga mweŋŋanga nga ffe bwe mulumba bwete aba muzitomu ne emumega nga ffe. kati oŋŋamba ki nga nono asoma kutuba twali naye enankani ye nyini gyogana naye yaliyo kati goŋŋamba ki? Qur'an al-Karim njiruddeko olw'ensonga nti qala ba'du as-salaf as-salihin man arada al-ilmu fa alayhi bil-Qur'an. man arada al-ilmu fa alayhi bil-Qur'an. njagala irimu, njagala kumanya, njagala kusoma irimu njitegeere, sooka we Qur'an ebiseera. sooka we Qur'an obudde. gyongere ku kadde. senyiga kuli bubi soma. pulira nkooye soma. وقال بعض السلف الصالحين abamu ku basooka abalongofu batugamba nti man laysa lahu wiridun fahuwa qiridun. omuntu atalina lubimbi mu Qur'an lwe yeeterawo buli kanaku nti buli kanaku nsoma kitundu bwe kiti. man laysa lahu wiridu, al wiridu ye katala gye weetaddeko ate mu nnimiro tubikola. man laysa lahu wiridun fahuwa qiridun. akawokubiri kali sijja kavunula mu mugendo kavunula bane nange munsaasire. omuntu yenna omuwalimu talina kitundu kyeyeeterawo nti buli kanaku nsoma epapula 5 nga takirina fahuwa qiridun. ani ambulira qiridu? enkima oba enkobe baasi sinze nkivunudde. oteekeddwa okuba nga n'oluyimbi lweteekako oba senyiga akuli bubi kifuba mala duggusa nkooye nnyo sinankani mala kuggusa lubimbi olwo. kibaita kitugambye nti olina okwekuluusanya. oteekeddwa okuba nga wokola ki? ono yali amiru safari nga batambula batusookawo balongoofu edda malungu batambula bwe buziba ne beebaka enkya ne batambula bwe buziba ne beebaka.
kati omu ku baali mu batambuze yagamba nti bannange amiru ono gwe tusula naye oba musezi oba kiki nti lwaki ekiro mu ttumbi asooba n'ava mu buliri n'agenda ti okakasa nti kati ekiro ekyaddako ne beeteekateeka tulina okulaba omusajja ono ne beefuula abeebasi bagenda okulaba ng'asooka mu buliri mpola ng'ayingira eddungu ng'agenda ne bamugoberera amaziga ge baakaabireyo gaakuno kumbe ekyalinga kimubalako emirembe Quran abagenze kusoma Quran kubanga tejjukira nti bano beebase ate Quran tebagisomanga mpapula z'amawulire nti akola kyoyo tasoma Quran basoma na ddoboozi kati ng'ate okutataaganya abakoze eki abeebase kyekimufuja agende eri kandi bagisomanga mpapula z'amawulire ddoboozi n'okwatuka aga nti bulijjo omusajja atufunako empira nga zitumanyi ne bakaaba amaziga naga nti gwe yamulabi wavumbudde ebintu bikulu nabo obwaddako safaari okweyongerayo nga balina okulaba nti balina okusoma kiki nga bayigiddeku oli yabalebesanga otulo njala kuva ku Quran nga nkutira omwoyo gwange n'ogugwo ofisi yange ey'obuwalimu okuba nti egumira bulungi kwongera Quran biseera olimira okwatula obulungi naye bw'osoma busomi hadith naye bw'osoma busomi dua kubanga njo okuma okusoma Quran ofuna fasahatul lisan olulimi oluba lunywevu nga lwatula ebigambo naye oba obyogera mu lulimi luno lwaffe Oluganda era luba lwatuka bulungi Allah bw'akuwa n'owa Quran ebiseera siyogedde ku hifizu nam otuuka mu kiseera nga kizibu nnyo osoma aya nga tumanyi weeri obwongo buno obulaba obwongo Allah atuwa ekyebbeeyi obwongo oli akwata empapula z'amawulire n'asoma bw'ati n'asoma n'ateeka wansi naga nti omwana omuwala yatuuse ku ssomero abantu nagwa mu babooda ne bamutta mulamu ne bagusula mu kibira oyo aba akutte aba takutte ebyo byasomye wali asomye bingi nnyo obwongo ne busengejja bw'amaanyi aba tasomye ebyo byokka ate batakutte era bo bumaze okugjamu byeyeetaaga nam mwaganya okusamula olubaawo njalako katono wano balaga ekifaananyi ky'obwongo obwongo Allah bwe yatuwa bwasukka amaki amaanyi nekyo tubukozesa twagala kuwummula twagala raha nam kakati katugambe nti buno bwe bwongo bwaffe nam kano okalaba kano obwongo bwaffe Allah bwe yatuwa akantu kwakakozesaako kenkana wano buno bwonna wano yonna wakalu tokozesangayo bwe liba ttaka eno yonna tolimangayo kano kokake wakakozesaako buno bwonna buli eno bulinzi obukozese tokolanga ki awulidde eno eri free space empute kano kwe kuli biology gwasoma simanyi mankani tugende bina history byonna biri kuno kati osanga oli ateekako Quran netuulako netekako tafsiri n'atuulako nateeka hadisi emitwalo ina nezituulako ne bagamba nti kati ate oyo atuuse wano kati eno yonna wakyali wakalu tetunabukwata ku bungi bugezi ate kyobuwa kyebuwa bwobufuula sharp n'obuwagala nga busala nnyo nga bukwata buba bukwasi bubufuula kwebaka nga bwebaka teri kiwagala bwongo wa mwanadamu nga Quran teri kiwagala bwongo wa mwanadamu nga kiki Quran al-Karim wa atainahu al-hukma sabiyya abasalafu abatusoka batugamba nti omwana buli wakwata Quran nga muto Allah bamuwadde amagezi mu buto agatagambika ya Yahya khudhil kitaba biquwwa wa atainahu al-hukma sabiyya Nabiyullah Yahya alayhi salam kati Quran al-Karim tujongere obudde tugifunire obudde
akaseera akasooka akasembayo okuba ak'ebbeeyi mu kusoma Quran nga tonnasala subuhi, teekawo eddakiika 3, teekawo essaawa emu, teekawo eddakiika 2, tandika n'2 kale. Akaseera akokubiri baada alfajiri nga subuhi yakaggwa. Naye abamu emirimu gyaffe tetusobozesa ate kuteekawo awo, kubanga njimanyi ffenna tupakasa, teri atapakasa. Ffenna tukola ki? Tupakasa. Kakati kalunsambulira avaawa okubanga sinza kuzuukuka n'entika essaawa emu nga tebannazina subuhi? Avaawa? Twebaka bubi, tetulina bigendererwa mu kwebaka. Enneebaka yaffe terina bigendererwa, tetulina plan. Goyingira buyingizi buliri wonooyagalya wonoozuukukira, olina okuba ne plan nti nja kuzuuka saawa eziti era oteekewo ebinaakuyambako okuzuukuka. So sikuyingira buyingizi buliri, oteekeddwa okubanga olina plan. Mu ssaawa 24 essaawa 5 zikumala okwebaka, endala tuzikolemu ebirala. Essaawa ezi zikumala okwebakiramu. Kakati okwebaka kwonna kwonna kufugibwa akantu ako. Otulo okubanga tungi oba tutono, sowaani. Esowaani eyo giraba? Otulo twonna twonna otandikirawo ku sowaani ng'otudde ku sowaani, oba tukendeeza oba twongeza ku sowaani. Buli wooyingira obuliri n'omukkuto nga gukuli waggulu, n'otulo tuba tugenda kuba waggulu. Aqlil ta'amaka mastata'ta fa innahu naf'ul jusumi wa sihhatul abdani. Fuula ebyokulya byo nti bitono. Aqlil ta'amaka, aqlil kiva mu qalila, lwana weefubeeko ebyokulya bibere bitono. Fa inna jusuma ahlul ilm, emibiri gy'abasomi bayirimu si gyakulya gityo, ghayru simani. Kubanga otulo otungi tuva mu kulya nnyo. Yenna ayagala okukendeeza otulo akendeeza kukola ki? Towebaka na mukkuto, kuta emisana kale. Tojja kukola by'oyagala kiro nga wayingidde mukkuto gukugoya. Bwe nebakira olubuto lunuma, bwe tunula waggulu njala kusesema. Naye n'omubuuza walidde yaki yonna eyo? Badde bagenda gikutwalako nkya teriiwo. Tosobola kuzuuka mu budde nga wabibase na mukkuto, omwalimu teyebaka na mukkuto, kubanga ekiro waliyo ibaada endala ez'okukola. Owekitiibwa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah atugamba nti man akala kathiira shariba kathiira wa naama kathiira wa khasira kathiira. Kasita olya ennyo olina kunywa nnyo, ne weebaka nnyo n'ofiirwa ibaada nnyo. Akasembeyo ke kaluma. Wa khasira kathiira. Salatul layiri tokwatamu, tahajjudi tokwatamu, witiri ebitwala tugende. Esinga okuluma ne subuhi ate nga yekkakatako. Waakiri biri wandibadde obireka byonna naye subuhi obutagiteeka mu budde bwayo. Ebigambo bitegerekeka. Okuzuukuka mu budde okole by'oyagala bitambulira mu kuba nti n'okulya emmere kwennyini oli obala. Olya obala. Ekyo bwe tukimala okwebaka nga bukyali, Allah yakola obudde obusookerwako essaawa 3-4. Bwe weebaka ezo essaawa ezisookerwako, buli ssaawa emu gye weebaka otulo twa ssaawa 3. Amakulu wetaaga essaawa 3 weebaka otulo twa ssaawa 9. Kubanga buli emu oweewasa essaawa mmeka? 3. Naye ezimala okuyingira mu 6-7 okudda eri, buli emu ezitwa eddakiika 3, buli ssaawa weebasa otulo twa ddakiika ago. Era kivaga nti mbadde nakeebakawo ate bukedde. Naam? Bali abatusookawo abalongoofu, mu nnyumba temuli TV, mu nnyumba temuli rediyo, mu nnyumba temuli simu, mu nnyumba temuli kaki. Ekimusanyusa mu nnyumba ye mukyala we n'abaana be beebakanga bukyali. Naye ate waliwo mawulire genina okulaba gatwala essaawa ezi. Kyokka
sheekh waffe yatugamba nti amawulire ago ebiseera ebisinga ge tulaba gaba tegakwatako temuliriro neeri anti bagenda nti lwakataaka yaguze mumoka empe yempaka ovuga muka za mpaka gwe ovuga muka za mpaka omanye nti wange yaguze nka nenyweze ndete ovuga muka za mpaka Arsenal baguze omuzanyi ateeba goolo oli muzanyi wa mupiira oba oli coach kakati wano Faaza yagasse emigogo 6 nagigatta mu mbaga bempeta ego eryo liryo oli Faaza ononya kusiba mpeta kati bakulaga batamivunga beko ebikonde mu bbaala ogenda okumaliriza nga mu mawulire ebiseera ebisinga gwolaba tekuliko liyo neeri olaba ga balala MP wegindi bagenda kumujjako bategeko omulala ogenda kwesimbawo ku MP getubeeramu era Sheikh n'atugamba nti eggulire erikwatako teyinza na kuyita okwo nti mama wafudde liyita okwo weetaaga ebyo okuliraba okulitegeera era lijja kujja likutuukeko eriri erikwatako naye tulaba gabalala Eva tulaba gabaki gabalala nga tolina na layini egatta ku ebyo bakulaga bannagagga ffe tuli akawunga bakulaga nagagga nyumba alina olubiri luli nyumba eri eka 8 swimming pool kati zibinkwatirako wa ogenda okumaliriza nga ku 10 amawulire 99 sigaba gaffe nitwala obudde obutagambika nibwononeka nitufaafaganirwa nga tulimu ebyo galanika sawa 4 negagwa 6 ogenda okwebaka ng'oli leeti ogenda okwebaka ng'oli leeti era nze omwalimu wange bwe yaŋŋamba ekigambo ekyo nenva ku mawulire nze pozi nga gansanze ntuddawo bandya mmere naye nti ntuleba leeta entebe sigange abatusookawo abalongoofu nam bibakanga obudde obusooka bw'ofunangayo omukisa n'okigezesa ojja kulaba zigenda okwera saa 8-9 oba mu buliri nga weekyusa bwekyusa nga tuba tuweddemu weefulukuta mu buli olimu weefulukuta ng'otulo twaweddeyo dda ku lwaki weebase obudde bukyali kati weebase essaawa nnyingi kubanga buli emu ezitowa 3 buli ssaawa gye weebaka ezitowa 3 naye newasemba eno Allah yateekayo nge newasemba wala ibaada mu surati Muzammil zizimu ku sura Allah ziyasooka okussa kuwa ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama naye bamashekhe abakugu abatafsiri batulaga nti yasse essuula eno olw'okuba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama emirimu gye yali agenda okukola gizitowa nga alina byalina okuba nabyo bimuyambeko namugamba nti ya ayyuha almuzammil qumi layla omuntu yenna akola ddaawa akwalina okubaamu qumi layla anaakola ddaawa nga ya mugaso kalina okubaamu jukira nti tuli basika baani yako timetable yali amuwa timetable kwalina okutambulira mu lunaku mu 24 hours ekyokubiri warattiri alqur'ana buli anaakola ddaawa akobulikanaku kalina okubaamu yamuwa timetable eyo ku lwaki yali agenda kukola ddaawa alina byeyeetaaga olaba omusajja akuba ebikonde nam nga anagenda mu lingi adduka ensozi n'akuba ekisawo n'akola biki agende nga mugumu n'anaakola ddaawa waliwo byalina okuyitamu agume qumi layla eyo point warattiri alqur'ana eyo kiki nebyo byonna tubiramamu ebyo ffe eyokusatu wasbir ala ma yaquluuna wasbir abo bagumiikirize bajja kujerega kukakkanye bavume gwekola ki gumiikiriza ebyo abimussaako fi awal marra ku ntandikwa ya da'wa bisobole okuba nga bimugumya asobole okuba nga abyekwatako ka timetable ako kajja mumukolera era mu makka omwo sabulu yagirina sijja kgenda waawo bibamuvuma tubimanyi mulogo muyimbi nankani muguwa nsimbu
nekyenjagaddemu obuntu obwo bubiri obusoose obwo qumi layila ne warattiri lqur'ana nenjukira gwe bagigamba maasum talina mazambi nti anajerabira musomesa we waali Jibril alayhi salam fesiba maasum omusomesa tetulaliiwo wanga ye yali asomesebwa kitonde ekirala si kyaffe kino ekyaffe ekiri emmerewa ensonga ya Qur'an njeruddeko kubanga nze ndi muwalimu ntunulidde abawalimu bannange mbadde mu kisaawe ky'obuwalimu ebimu ebisinga tugoya bankwata mizindaalo kubanga mu bulamu bwo obwa bulijjo yeeka ne mukyala we talina mu budde bwa Qur'an kati atuvuga atulazaawa alina tuvuga nga tuleta mu Qur'an tufune obulungamu atuvuga atuzze eri kati egyo tulaga wa ye ŋŋuumi bukanaku kwekuba kwevuma netugaba ejjana netugaba omuliro si musiraamu netufulumya abamu mu busiraamu netuyingiza bye twagala kwesamba Qur'an buli kiisi nkwata mizindaalo gye yakoma okwesamba Qur'an bwe tuwe tuna okuwangaala omuntu asoma Qur'an buli kanaku Qur'an yekuba buno nebusa ku ttaka buno mamampa atigana agesookerako negakuba netuteera mu layini kizibu nnyo okusanga omuntu asoma Qur'an buli kanaku nga mukyafu bwa mpisa kyakwata omuzinda avume ensi vumona kwesamba Qur'an al-Karim njagala kuva ku nsonga eno nga eriko ebigambo bingi kansimbe ekyafayo kya Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu tuvena tumumanyi saabalwanyi abakubawo leero yandibadde jeno mu magye talwana ne bakola ki ne balwana ne batugamba nti kaana idha masaka al-mushaf masakahu bakiya bwe yajjangayo Qur'an bw'atyo okusoma nga amaziga gamuyitamu amaziga gayitamu ng'agyetonderaga nti shaghalani anka al-jihad jihadi enfuula bize nesikusoma jihadi enfuula bize mba mukutendeka bavubuka bagenda mu ntalo obukodyo naye nkwagala nnyo naye nga ekisonyesa kyateekayo ate ayeze ziga nti wajahidu fi sabilillah Qur'an yeyogera ebyo kakati nze naawe tuteekayo kisonyisa ki esimu enfuula bize omukyala nfuula bize baana kunoonya riziki ensonga eyo kanjiggale tuyinza ogisulako njiggala nga nkubiriza omwoyo gwange n'ogugwo tuwe Qur'an ebiki ebiseera tetulaga dakika nyingi ago gatumala goka mu lunaku naye bw'ogatandika gabeerewo akakodo kalyako go gakole ki gabeerewo ekyo kimala buli gabeerawo alhamdulillah tujja kutambula nadde nagenda mu fiqhi gyenna okutambulira bakama bange gye baŋŋambye mu fiqhi naye nga tugenda waka bwe tuwangalira ne bannaffe be twalonda mu bangi oga nti oyo hafisi oyo omulaba ti eduniya yonna ne bwekola otya nze gwentwala gwe wamulonda n'otukangakanga nja kubula bwemumuŋŋaana naye olwamutuuse waka ate temukwatagana ovuma oyo naye nga mukusooka watukakasa nti nze sina kirala kyenneetaga muki mu duniya muno oyo wenjagala okulaga programu y'obufumbo abawalimu kyetulina okusooka okumanya mu bufumbo nti bweomuntu yenna buli wagezaako okusoma eddiini n'agitegeera ate Allah ebigeza biteeka muweweeka mwebisookera alawo beddiini ogitadde mu nkola era bwe weetegereza ate abawalimu bo abakyala bagoya nnyo n'okusinga omulaasi alina ebiviiriviiri nakyabo bagundi abo naye lwakyagoya nnyo Allah era kulaba beddiini ogitegedde era gwe bayita munnaddiini gw'osanga nti alina asabru inda fitnati nisa
okubanga ojja kugumiikiriza nga kibuyaga akulumbye eka mu mukyala oba olina babiri oba basatu kibuyaga azze eno kibuyaga azze eno ati notata asabru inda fitnati annisa ewakaawo wetulaba si wange owekitiibwa nabiyuna muhammadi sallallahu alaihi wasallam naye bamugoya oyo agoyeko oyo abakyala bamugoya naye gwogoya omumanyi ayogera ne jibuliiru azira omuga nti mpitira ku malayika malumba ajje tulabe wano naye sebo bamugoya era lumu yabule omwezi mulamba nga talinnya mu maka ge gonna omwezi muki nabavaako nga bamugoya ng'amanyi waali abubakari siddiq radiyallahu anhu yekka yajjanga nasaza swala naddayo najja nga temanyi wasula naye tebatukkiriza kwogera biki bibali bamukoze kubanga amaka g'omukulu tomala galinyirirayo otyo amaka g'omukulu olaba ne mu state house tebisobola kubyabya of course no bafuna ebibuzibwa yeka naye tebabikola ki okola ki sirika ate aga nabbi sallallahu alaihi wasallam kyakuyiga kino ekiri omu olaba bagoyo oyo ate nze kaabwera waabwe oyo agoyeka afdalul khalq khairul khalq kitonde ekisinga ebbeeyi mu bitonde byonna naye bamukola ki bamugoya kiba kitegeeza nti nze nja kukanyabukanya dduwa oba bagoyeza oyo allah atulaga ebifaananyi mu quran ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون byonna bituleetera ebyokulabirako akulaga allah tabaraka wa taala nti ne bannabbi abakyala babagoya nabbi omulambo omukyala babamugoya olwonze nzaani nabbi nuuhu omukyala yamutawanya ate we yajemera ddala waluutu yagaana naye mubyewuunyisa tibabatanga kubanga okuta si kirungi omukyala wa nabbi luutu alaihi ssalam yali azigira abasajja yali akwanira abasajja abaki kubanga omulembe gwa luutu alaihi ssalam tugumanyi bulungi emize gyaguliko nga ye kasi omuwasenega nti kwituula ngenda kukuleetera naluserulungi naye nga bba byavumirira buli kanaako gwasula naye ku buliri yabikola ki yagatta naye nga akimanyi bba naye teyamuta ng'amubuulirira owa nuuhu alaihi ssalam jukira nti nabbi nuuhu alaihi ssalam yali musomesa wa tawhid ate nga omukyala musomesa wa shiriki waya z'amasannyalaze muzimanye ebbiri eva ziwangala ziraniganye naye tezisobola kwekoonako era bwe zeekoonerako wati zifuka evvu timuziraba nga zitawo bbiri bwe ziti allahu akbar egezeekoone kugirinayo labi mpozi nga tegaliiko naye zikuba omuliro onasomesa tawhidi ono shiriki ebitakola ki nibasoma mu kitanda eki nabbi luutu bwamala okusimbula tuganye nti adde emitiyana ava kusomesa basiraamu oba kubya enjiri awo oluvaawo bwati nga omukyala ati oyo nze nsula naye mu buliri kati ate muŋŋamba biki byava okwogera wa ng'abinaazaawo ati sula ffenna mu kitanda eki oludde kanga muga nti waayo mbeeredde eki nja bivaako nja kukyusa katulabe awulidde naye tebabata kubanga munaddiini allah alina omugezesa n'omuki naye saburu era bonna baafa bonna ebifaananyi ebijja mu Qur'an weebityo ebyafaayo byonna allah byatunyuza mu Qur'an mubamu meseji yange neyiye tukwataku mubamu meseji yange temuli mukyafaayo nakimu titusoma kisomero tutweka wali wabbali kiba kikwata ku ggwe kikwata ku nze buli kimu buli kyafaayo kiba kikwata ku nze byonna musa nagenda ku luzzi ayambye abaana ate byonna bategeeza ggwe naye obuzibu buliriddawa engeri gye tubikenenulamu
Nabiyullahi Musa alayhi salam yayamba abaana bawala bali myaka gye, muvubuka muto, babalagavu. Ekyokuyiga ekirimu nti omukyala bwajjanga mu maaso go nga mubalagavu n'oba nga obuyambi obusobola obumalira weyise nga Nabbi Musa, yamba buyambi kyo kizibu kyakola ki? So si kugamba nti kakati nga bolaba kakapo yaffe yinza okuyitawo, oli muwanvu nange ndi muwanvu, yikozi weddira ki? Era bambasika kubuuza mannya si kulwanga ayambira obwereere. Sente zange zijje zigende kati nze kyeyune nga yinakazibwe ewa nnyonyi. Awulidde abalina enzikiriza z'ebyo aga nti anjala kusooka kumanya mannya go gonna, bwalaba nga omuziro gyawukanye sinagwa maama we ng'akola ki? Kakati ewaka wetulaga ekisookera ddala omuwalimu handolingi ey'owaka enakuba yanjawulo. Nam Allah tugamba nti waashiruhunna bilmarufi. Abavunuzi batugamba nti yakoze ekigambo waashiruhunna, bakyala muwangali nabo bulungi. Ashiru kiva mu ashara namba 10. Ku lwaki gwe mwendo omujjuvu. Singa oli akuwa emiyembe 9 omugamba nti ajuliza ddala 10, yongerako gumu gyejjulire ddala emeka? Kubanga 10 enzijuvu, nga kyayagala kyekiruwa mubeere bajjuvu nga muwangala n'abantu abo, weyise mu mbeera enzijuvu nga namba 10. Kyokka ekyewuunyisa teyalondobayo nnyo byolaga nti wano weyisa bwoti oba mukutte bulungi, weyisa bwoti ku lwaki twawukana. Abasumali ebyabwe birala. Abasumali ebyabwe ojja kusanga omukyala atudde amagulu gali eno ono kuli eri abanda wali abalala bali ku byabwe, buli omu balina kalica yaabwe. Waliyo ebifaanagana ne wabaayo ebigenda nga byawukana okusinziira ku kalica. Njagala tugenda kuddamu ekibuuzo eki kimu kyokka. Kiki ekintabula ne munnange gwe nalonda mu bangi ne nga nze ngenze n'oyo ne kanyala kumukuba ng'omi siwala namutunulako, naye ate ekyewuunyisa nga wana tobuzaala wakati mukavuvuŋŋa naawe okujombagana nti ate omukyala muzito. Nolowooza nti bajja mumuzzaako emisinde gye yamugobya egyo tebajja kuzza ku mwana ate wayita mmeka. Kaakati ebiseera ebisinga ngenda kunookolayo ensonga emu ku emu. Ensonga esookera ddala oba oli awo ereetera kuba nti sikwatagana naki ne munnange. Namba 1, Shayitaani tayagala mubeere awo. Inna shayitaana lakum aduwwu fattakhidhuhu aduwwa. Ate mundalaga nti inna shayitaana lakum aduwwu mubiin. Tabaagalawo era addira obusonga obutono n'abukulaga nti nnene. Kyobola tukwatagana kasonga katono ye shayitaani yakalaga nti kaki n'ovunaana muno n'omuvukyanga weekyanze ninga atulusa akasonga katono bwe kati. Shayitaani tabaagalawo. Olunaku lumala wategeera nti afuuse wa halaali gy'oli atandika kulaba nno wapakuka walina mukazi kyoyo kakati yali tansaanira si beauty tayina. Kyokka luli nga tonnamuwa ng'ate kulaga nti mubalagavu era ng'ekusendasenda mugwe ne mu bwenzi nga tebannabobowa. Olumala bbawo waabwe papa era nze abakazi bangwa kkono. Abakazi bangwa ki? Tebakugwanga kkono. Oyo omukyala wo mubalagavu mulungi, Shayitaani yekulaga bwetyo. Kalira bwe wagundi waliwo nejjaali yoli waliwo nenakate. Olumala okuwowa ono Shayitaani ngekulaga bali eyagala kino mukiyiwe ne bali boolengera lunamulita n'omuteeka wano nti ate noyo kipapula jangu ate olaba ono paka ddi. Shayitaani tebaagala waawo. Era buli wofunangamu butakkanya ne mukyala wo jjukira nti Shayitaani egenda kugezageza. Kati sooka olwanenegane ne Shayitaani nga tunalagana na mukyala, sooka olwanagane ne Shayitaani kubanga egenda bigeza. Mukazi nangamba bw'ati oko si kumpisa mu maaso amma nze kati wali nze semaka kati ayinza ate okuŋŋamba ekigambo ekyo kigambo kinene. N'agatta n'abigatagatta
ekivamu ngalaba biki shaitan. Ezimu ku nsonga ennene ezitulemesa okukwatagana ewaka ne munno owa halaali alhamdulillah shaitan. Buli omufundamu okutabanguka ga nti aha mbalina mbatwala, tulina okimanya ekyo. Ensonga ey'okubiri, tetusuubira nti omuntu asobola okusobya. Mukazi alina diguli nakola ekintu kya nassale, kinewunyiziza nnyo. Mukazi mukulu yasoma neraba ebintu byakoze, asobola obikolera ddala n'ebya P1. Ekyo kisuubire banga okimanyi, kubanga amateeka ga sharia gatulaga nti ewaka wakati w'omwami n'omukyala, omwami alina okubanga mugumiikiriza nnyo obufumbo okugenda mu maaso. Omukyala asobya nnyo, abitabula nnyo. Kati okutambula nze nina okuba omugumiikiriza ennyo, ebimu bimulekere nti katugendera. Naye bw'onojjola buli kamusala mu maaso nekalo n'okanojjola temutambula. Ewaka ku bafumba babiri mukyala yasinga okusobya bwe butonde bwe, asobya nnyo. Kati okububeezaawo mwami alina kuba mugezi, agumikirize. Ono biranga mu kutalaka bw'owowa bw'otalaka bw'owowa, kubanga talaka wowa si bitendo bya bannaddiini. Yajja kuweza nze sikola bya booseegu mbawowa, talaka wowa si bitendo bya bannaddiini. Kubanga nga bakugambye nti nabbi fenna tukimanyi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina abakyala baki, si bwe guli baga nti leetanga agaba talaka, sente ezikulemera waawo, leetanga agaba talaka. Si aya zonna eza talaka yali azimanyi, surati talaka nga agimanyi, amateeka gonna ahkamu talaq azimanyi. Sente zikulemera waawo nti leeta tulege nga agaba talaka. Yali ayigiriza baani? Ife. Enkola ye y'emirimu esinga erabikira nnyo ku ye, erabikira nnyo ku ye. Kino nkyagala bwe nti ye nasooka akitukoleramu, kino kinakuba bwe kinasooka akitukoleramu. Si kya bannaddiini, ebitendo by'abaseegu. Bwatalaka bwafuna omulala bwamuwowa, mu myezi 3 amutadde, mwaka gumu amutadde, mwaka 2 amutadde, yawuza kimu ti nze nipoowa. Ebyo bitendo byabaseegu, agala abereko n'oli n'omuwanvu n'omumpi n'owa brown n'omunene n'akatini naki, bitendo bya buseegu. Gumiikiriza, gumamu. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'a. Oyinza okutamwa omukyala n'omutamwa, naye singa oguma n'ogumiikiriza, Allah yakola omukyala ng'osobola omutama n'olya nga bwagenda okola ne pate, naye singa ogumira akaseera ako n'ogumiikiriza ne mukayitamu, ate mu maaso Allah muteekamu obulungi obutagambika. Kale balulimba kubanga ndate namuta, kubanga era ebirungi obituukamu olina kuyita wakaluba. Okutuuka wali ebirungi olina kuyita wakola ki? Kugana njala kulya kawunga, muliro omukka omuliro, mazzi gayokya, esefulya eyokya, guma. Oluvannyuma ojja kutula okole ki? Niba ogamba nti bannange amazzi mukka gunnankani, mukka mbivuddeko, oba okyalidde akawunga. Guma omukka n'otakula amaaso, n'okota ku sefulya n'onyoola omulawo n'otakula amaaso, awo ojja tuuka ewalungi. Ewalungi tewatuukika, olina kusooka kuyita wazibu. Kati omuntu musuubiremu ensobi. Obutonde bw'omukyala musobya, Eva musobya. Kati omwami alina okuba nga mugezi. Ekyokusatu, wanate wali wakulu nnyo obutakula, okugaana okukula. Ebiseera ebisinga omwami agenda okuwasa omukyala
abayise ku bakyala bangi siga nti olumutukirako bwoti gwotwala oyinza omutukirako family negaana notuka kuno ngaatebe ekyende agenda okugana naye wanange busatu n'omuleka osijja kumusobola oyo ogenda okufuna kati ogenda otuka ku wokutaano gwogenda okuwasa ng'oyise kuba ki n'omwana omuwala naye bw'atyo sirowooza nti gwososa okujja wali abami abamwogerezaako kati bwe balakwata okuwoowa ate baddamu bawuliziganya ne bali abakadde ate oyo yani oyo hafiswa naye njala muwoowa naye tebyayitamu ti ate nga mukukuta ne bumeseji ekyo baita obutakula era ebyo ebisinga okuyiwa obufumbo manyi nali mwogereza naye nti kati ate family neegaana naye kati ate akyampereza meseji kula nawasa omukyala okujjako otugamba nti ngenda kuwasa wakumeka wakubiri wakusatu naye tulina programu ewasa ekikukusa n'oyo gwali ogenda okuwoowa oba gwali ogenda okufumbirwa ne bitayitamu kyekiki kula ge nti omunange nze nawoowa omukyala khalas sikyalina kakwate naawe nkumanyi nga musiraamu ng'okukyalo oba ku kitundu kwe tubeera naye ebiseera ebisinga obufumbo buyiikiramu ebyo ebintu era emisango egijja mu bayimaamu gigiramu ebyo n'abakyala nti akakali wamma oyo gwagamba yasooka okunjogereza taata wange n'amugaana ti ate kati byafa ate mukukuta ne bumeseji kula okukula kikulu abamanyi bonna lwe batuka okuwanika ku bufumbo bagaziwa kubanga eprogramu esinga obuwanvu mu bulamu bwo osanga omuntu nagamba nti nali dereva wa tuleera myaka 2 nempumula nasomesa secondary myaka 17 nempumula naye kibi okusanga omwami nagamba nali mufumbo myaka 2 nempumula ogenda mujjawo nali mufumbo myaka 20 lumu nali ku radio palo omusajja omusumaali najja nga afuga emmoloka najja natumiramu eyange nemugamba nti emmoloka eri mu parking ino naŋŋamba nti kati nno gwe byogera nze nali dereva wa tuleera myaka 20 e London amakulu senior driver myaka 2 e London nasirika busirisi naye bye yaŋŋambako obugambi awo nolwaki mmoloka gye nantomera yanga myaka 10 ago niraga nti nenziwummula kati nkola byange teri ayinza kukugamba nti yawumula buki programu ngazi mpanvu ejjuddemu obusozi n'obuserengeto yakutegeera nnyo yeetagisa nnyo okwegendereza tulowooza nti ate bwewogirwamu ennyo lwogitegeera osanga n'abagiruddemu ngebakola ki ebagoya yakusoma okuba nti omuntu agaanye okukula oliti nagaana okumanya nti ono omukyala wange ono hausigala ono meidi muntu yenna bwe yepampalika ku mwana omuwala baweereza ewaka muze mubi esooka tali guvaako buli gwe balireeta olujja alugula nga asaaga naye lugalika alugula nga asaaga bwati ebyo tobigezangako mize mibi gimalawo emirembe mufumbo bwo okugaana okukula ngakukuta n'essimu kukuta togenda kuwasa okukuta Allah wakanga ajjawo emirembe kubanga inna Allaha la yadhlimu nnasa shay'a Allah teyazamanya mwanadamu kantu konna singa omu ku babiri ewaka alina byakola ng'akukuta n'ebintu bye ono omuntu teyeetagisa kumumanya wabula emirembe Allah gyajja ewaka sente tuzirina ennyumba tetugipangisa naye wakati wali mirembe kumbe waliwo byotamanyi ajjawo obujjami nti emirembe gyange mugimpe kukula buli tugaana okukula watuwabeerawo mirembe tekigenda kubaawo ensonga endala lwaki ebiseera ebisinga omuntu alimu okukwatagana ne munne so nga ate yamusiima era nasalawo amuleeti ne bamusaba kajojjoji w'ebintu n'amubeba n'amutwalayo aga nti bampe oyo mutwale ekitali kibi ekyo kirungi obutamanya hukuuku obuvunaanyizibwa
abasinga simanyi buvunaanyizibwa ne ba ttiimu ya mupiira sekana saluwa bivule ttiimu y'emipiira ne ba ttiimu ya mupiira ne bakuleeta nti ogenda kuba namba 2 nga tumanyi buvunaanyizibwa bwawo tosagasa golo zonna ziyitaawo zonna baziyizaawo anti wapadde oli eri wapaaluusa ogenze eri wakati ogenze mu namba 11 zonna ziyitabwa kubanga obufumbo buvunaanyizibwa kumanya nti roolo yange nkuba kuva wano na wano na wano era kanjikube bulungi bwekulema tosobola kutambula obuvunaanyizibwa sibumanyi ate nga mukama waffe yabutunyonyola sallallahu alaihi wasallam omwami obuvunaanyizibwa obusookera ddala omukyala bwasinga okukwetaagamu kubanga n'omukyala naye n'ebibye naye omwami busookera ddala annafaqatun ilaiha abannaku zino bakivunula nti okumuyiwamu ebinusu omukyala mu bintu byonna abantu ogenda okuwa ssente ogula amazzi ku muzikiti oziika amasannyalaze g'omuzikiti otwale omwana ebuyindi bamugire omutima tiriyo ssente zofuna mu mpeera nga ziwadde omukyala omubaka sallallahu alaihi wasallam yamenya emiteeko 5 nafaqatun anfaqahu fi sabilillah wa nafaqatun anfaqahu ila almiskin okutta essente ozisadde mu kkubo lya Allah oziwadde masiikini oziwadde omuddu we omulina omuddu omuwadde essente wa nafaqatun anfaqahu li ahlihi ayyuhuma afdalu nabbi yabuuza sallallahu alaihi wasallam abo bonna bawadde nono akutte essente naziteeka eri omukyala we kubonna ani asinga okubeewa ebbeeyi nabbi yali abuuza nga tayagala ansa atuyigiza era n'atuddamu ze ssente z'okukwata n'oweweeka zisingemu empeera okwekalakasiza ku muzikiti amazzi ogazizaako ebiyigo obikoze nga eri totaddeeyo tezina makulu bona omala okuteeka eri kajjamu ku muzikiti obuuze nti abange nga amazzi galiiko tibbiru bagireese nene njikiri yalinze awo ziba n'amakulu era kalunsambulira yenna gwolaba ali eka tusojjagana tukwatagana kumumma haki ye ya ssente omukyala obutonde bwe aweebwa buweebwa ssente gy'omugje kitewe yaddamuwa gy'omugje kitewe yadda akola ki amuwa kati omuleese omujje emikono gya kitewe gwe n'okola ki n'olunaku lw'ogenzeeyo n'ogamba nti bannange omwana omuwala oyo musiimye bw'ovaawo nga tomuwaddeyo kantu gamba nti olabaako dowadde leero era ne bwe ziba teziriimu ogamba munno nti wayi ani alinawo ebiri awo esatu agimpole naye bwe tumala otutuuka ewaka ng'obukodo bulinnya levo mu surati talaka Allah aya egamba nti liyunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi kana akantu akakula edda bakatekangisangamu amafuta ne butto mu cupa ngeno kasamye n'okatini bakaita batya kazindaalo kawujjo kazindaalo eno kabange baafu ne kagira bwe kati ekyo Allah kigaanira ddala omwami ewaka okubanga enkola ye akazindaalo mu kuyingiza kayingiza bingi naye mu kufulumya eyo aya egamba nti liyunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi ategeeza nti Allah aba akuwadde ssente nga ziyingira mu bungi n'abeeka balabirire mu bulungi naye azikuwadde ziyingira mu bungi eno onyigako katono bwe kati ng'akazindaalo eno kaba kasamye bwe kati naye eno kafulumya butondo bwe buti ensimbi omwami zakyasinza okufunamu empeera mu bulamu bwe zezo zabaddani omukyala era obutakkaanya eŋŋuumi obutakwatagana businga kusibukaawo Allah akuwadde mu bugazi ate omulabira mu katini Allah akuwadde ssente naye nga wetuuka wemusula tewategerekeka Allah akuwadde ssente omukyala engoye ezayambala tezitegerekeka za nusu 2,000 lwaki
ate obutonde bw'omukyala ye ennyambala ye n'obulamu bwe bya masanyu. Era kyolaba obusiraamu n'omukyala bumukkiriza okunyenya ku gali b'enjole. Ku lwaki? Embeera ze z'amasanyu. Ne bumukkiriza n'okuba ku ttaali n'azikira n'okuzikira ng'awa teri baami. Kubanga tekimanyikiddwa mu basajja mu basahaba abasajja tewaliwo yakubako ku ttaali n'omu bw'ati wadde okuba mu ngalo nga bali kuba. Mu basahaba bonna ridwanullahi ajmain. Naye byabaki? Obulamu bwe bw'amasanyu, engoye ayagala nnyingi, akyuse ku luno engatto, ye muleke. Nze mba n'ekkanzu emu neekuba yidi 5-6, ekkanzu egi yidi kisoboka. Mu bivunaanwa by'omwami ebinene ennyo ebisookerwako ewaka tusobole okuba nga tukwatagana nafaka. Era bwetabaawo kanyola bikyako kowuliraako baabo buli watabaawo. Naye ate biithi yawe kabaawo nti musajja mpa ssente nze mutabula buli kyemusaba akikola ki. Ne bwagenda ewaabwe nti obadde ki twagula mmere nti agigula ate engoye nti buli kimu akimpa. Ne famire edda ku saidi yo kati katolvirayo ki. Annafaqatun ilaiha, ekyo kyekisookerwako mu byonna byoteekeddwa okuba ng'omanya nti omukyala byakuvunaana. Muteere ensimbi, tobuuza nnyo balansi. Jangu ombalire mu nnyaanya obutungulu. Olunaana lwange olwafise nga sirulaba. Alina kalikyuleeta aginyiga bw'ati. Ndaba singi lunaana wano ziteeke wano. Olunaana wandi wadde olusaba omukozi gwe mwalita naye omukyala omusaba olunaana. Ate bwe tugamba okuba nti omukyala omuwa ku ssente tutegeeza za kulya ogula emmere n'ennyama. Waliwo omuwakuzize nga ye nti ezino zizo zino za mmere zino kiki zizo. Naye abeeremu n'ezizaawo. Abakyala obutonde bwabwe bwalabye ngattawo nga kikyala bayagala kugula kulwawo wennyini ekitali kuffe buyita ku ngatta emirundi nga 30 nga tolina budde bwezitunulako. Ye kisi bwali bwe butonde bwe. Obutonde bw'omukyala kwewunda kulabika bulungi ne bamukkiriza n'atuuka n'okukkirizibwa awumule ennyindo amatu asobole okulaba nti ye alabika bulungi eri omwami. Ne bamukkiriza n'okwambala ebilharamu nga gold anti gold ali haramu ku baami naye bwe babakkiriza ne batuuka n'obakkiriza mbala eriiri walibasuhum fiiha hariri, ebyambalo by'omujjana bya hariri. Alina ayambala ebyambalo bya liiri mu duniya tajja byambala ku akhira. Naye ate abakyala bwe babakkiriza babyambale ku duniya ate banafuna ejjana era naye addemu ayambala eriiri. Liiri ku duniya omwami tabukkiriza mwambala. Kakati ensonga eyo nkulu etabula ewaka obutamanya rolo obutamanya huquuqu obuvunaanyizibwa obutamanya buvunaanyizibwa bwa mwami nti nakukomawa nakuvaawa nakutandikirawa. Buli wobumanya insha Allah watera okuba n'omukyala naye namanya obubwe kubanga ataaka omukyala akasooka akwakuliza akasooka omukyala kalina okumanya alina okukakasa nti baze nabbi agamba nti idha nadhara ilaiha sarratuhu, baze bwantunulako asanyuka. Ako kasooka oba emmere bweri wateriiwo oba ssente zibu ziba zirabise baze bwantunulako akola ki ako kakulu. Mu mukyala byalina okumanya mu bisookerwako nebikyasooka okumenya sallallahu alaihi wasallama ekyo kubanga neri bwe yakulaba eruli ku muzikiti nga maze ejjuma wamusanyusa naga nti ono waani yagimisi mwetaaga ate atuuse waka bivuddeko mutukulanye tukulanye nze tombuulira ebyo n'abaana baabo kati nziremu ebyo ani akugambye ennyabo. Idha nadhara ilaiha, mukyala alina okukakasa nti baze bantunulako sarratuhu mukola ki musanyusa. Era ensonga lwaki wajja wano kusanyusa ani mwami ono. Kati okumanya huquuqu kireeta emizogoba newaka egitagambika n'okusojjagana obutamanya wawe nva nawawe nkoma.
ekyokubiri ekusaidi y'omwami nzizeyo ku mwami byalina okumanya omukyala byakwetaagamu ewaka okumuwa ekitiibwa mukyala omuwa ekitiibwa mukyala yawa kitiibwa muvunaana abaana bawulira muvunaana abakozi bawulira omukakkanya maaso g'abakozi mukakkanya maaso g'abaana ajja kusobya naye muyite mugende ebbali abalala bera ku ssimu ayogera n'omukyala we oli oweeri nga tonaawulira ate amugamba ebigambo by'omukwano watumwadde ekitiibwa tituganye olina abakyala bo 2 3 bonna obaagala nnyo bw'oba oli wakwogera bigambo bya mukwano ku ssimu ontawukola ki tawulira kibanga bona ogenda ewa Ssaabasajja Kabaka n'omugala Kyabazinga mulwanyi w'amaanyi Kyabazinga ovaawo bw'oba wa Ssaabasajja Kabaka waano oyo bona ogenda wa Kyabazinga kola ki naye ate oli eno mu kingdom ndala ate waana eri basajja ba Kabaka tebakuleka naze tuyisa mu maaso ono wano kugamba oli w'amaanyi ffe tuli baaki tukwateko otulabe kingdom gy'olimu gy'owaana kuba kukakkanya wala tuqabbih nabbi atugamba sawa nti la tadribu ima Allah temukubanga bazaana ba Allah wala tuqabbih tumuvuma tugamba nti oli mubi ebigere bisabira batulaiti bisasa ebigere byosi birungi nawulidde engalo eziringa z'abasezi kituufu omukyala ojja mufuna nga alina ebiyungu ebimu tebyavaayo bulungi ebirala ebyavaayo bulungi tuganyire mu ebyo ebitavaayo bulungi bugumiikiriza ogenda kumugjawa nga byonna byatereera byonna abo bamujjana ku duniya kuno omufune bw'anaatereera ebiyungo ng'empisa zifa kakabya gwa maziga yenjera ekyalo kyonna n'akimalako tokuba tovuma togana oli mubi obujulizi bwe biri mu Quran obulagira okuba omukyala fadribuhunna aye etandika etya eyo musurati Nisa genda maaso etandikidde waggulu nnyo eri faidhuhunna wadribuhunna fadribuhunna waidhuhunna mbakubemu naye enkuba gye bagamba daruban ghaira mubarriji olutakosa otayita kulunguula bagamba nkofiira bamanyi omuswaki guno ogwira wano ekitambaala ekyo enkuba ebeeraga bukyayi so si kulumya nti enkooye emizeejo olaba abantu babeera mu mawofiisi n'omusanga atudde ku ntebe n'okuba oluyi wano ku mmeeza anyiiga naye omukubyeko nawe ekikubya kuno kulaga bukyayi kimuzeejo nkola bubi emirimu gyo otuweereza bubi bo oluyi wano luleekanaga nti taddanga wano ayinza ate okunkuba naye ng'akubyeko kati kyategeeza mu kukuba omukyala kulaga bukyayi nti emizeejo ngikoze eki so si kulu n'afunye eŋŋumi abalala bazanyako tayikondo nam omukyala tebamukuba twokkakkanya biyungo bye byomulabyeko nga biriko bukendeevu kubanga tojja mufuna ng'aterete ozaga ati gwe oli obulungi ennyo naawe naffe tunojjola ebiyungo byo obugulu bwonna bulinga bulankani buno obujjamu ennyama mu mannyo ate nno abakyala batugumiikiriza nnyo ffe nakale kubanga ffe njagala omukyala akalungi ennyo akayindo nga kalungi naye nga bw'otunira agamba akayindo akalungi ye nagamba nti omusajja oyo engeri gyanakasente kale bino dde byatebiteredde katukole ki katugendera awo naye ate ng'omuddako kati okumanya huquuqu nakyo kireeta okuba nga tutabanguka ewaka olidde esimu mulembe gw'amasimu
essimu eno kibaji omusajja yasettinga essimu eno nga ekola omulimu gumu eddira abantu abakuli ewala ne basembeza ate abali okumpi naye bongerayo eri gwe mulimu gw'essimu ali n'ab'e California anyumya ono ali wano tannawo kumenyeka kigambo neki naye California oyitawo wano ojja ddi kati otulabako ennaku zino bwavu bunuma mpeza ku ssente ate abo abeeyo mu bazungu bwakuba essimu tava ku ki ku ssimu bw'omala okwogera nodda ku WhatsApp mukyala atudde wano n'omwami ali wano buli omu anyiga ssimu bw'ati naye anyumya n'abantu ono ali Madagascar ono ali China ono ali Hong Kong ng'ono namala eddakiika 10 tamunyiza ekigambo omulimu gw'essimu abali ewala ebakusembereza bwano ate bano akuliranye nga yate yali eri era etabula wabula nga tonnakuta kusoberera ssimu ya mukyala gibikula kumanya byama birimu sooka bikula eyiyo kubanga ebiri omumu ebiri n'omuyiye bw'oba olina bumeseji bw'okukuta nabo naye aba nabo tuli fenna kubanga nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallama taifu nisaikum abaami mubeere n'ensa bategeeza mu butaba nakubaligana mbaligana butambuzi bwe munaba n'ensa n'abakyala bajja kuba naso bw'onooba n'ensa n'omukyala ajja kuba neki amakulu nga tunaa kutankula ssimu y'oli sookera ku kiki bw'olaba ng'etukudde insha Allah naye ejja tukula naye bw'olaba ng'ekyaddugala nkyafu naye oleba ki kati obikulira bwereere n'omukyala naye bw'ato omwami agenze kunaba ayagala sikayo essimu gikebera ye omukyala akebere yiye asooka alwanagana neyiye agitereeze bw'eneeterera neera ejja kukola ki omu ku batusooka abalongoofu atunyumiza omukyala yagenda emaaso ge namugamba sinaakufumbirwa nali nkwata Quran nsiba ennaku eza sunna nsaala ekiro nga ataladhadhu bil iman mpulira ekyumizi ky'obukkiriza naye bwe namala okufumbirwa kulanje nali nakwata nenjerabira essola ez'ekiro sikyasaala ku mmande lwakuna sisiiba sikyawulira nakyumizi kya imaani Sheikh namugamba nti ma alaqatuki bizawujiki musooka ombulire enkolaganayo ne balo omukyala mugamba nti nkubuuza salatu layiri yalagawo mbulira baze Kurani gye nali nakwata yalagawa mbulira baze lwaki siba mmande na lwakuna ombulira baze bikwataganirawa ne baze namugaye ansa yakiri era genda Sheikh yalina abokolako bangi eyo gyonzizeemu ye ansa yakiri kola ki omulala gye kakati kalunsambuli yaliriddawa lwaki ono aganye okubuulira Sheikh enkolaganayo nebba mbuliramu ku nkolaganayo nebalo nkubuuza swala zakiro olw'okuba enkolagana mbi naso ajogera omukyala namwegera namugamba nti ansa sigitegedde namugamba nti ekiganya okumbulira enkolaganayo nebalo ekikuganya ogimbulira mbi ate nga nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam nti walan tajida almar'a ladhata aliman hatta tuaddi haqqa zawjiha Allah tagenda kukumbya mukyala ku kimuzi kya bukkiriza mpaka ng'atuukiriza loloze zalina okukutereza wa mami we bw'onoddayo n'otereza by'olina okukolera balo Allah ajja kuddiza Quran bw'onoobitereza akuddiza eswala z'ekiro bw'onoobitereza akuddiza okusiiba nnaku za sunna akuddize ne ladhatul iman naye kati wabimenyawo tobitereza naye naakuggyako ebyo nno tubyogera byajjira ku saidi ya mukyala ne ku mwami we biri era naye bw'ali azamanya haqqi z'omukyala Allah nga mujjako iman amujjako ebitende bye ebyabannaddiini amujjako ebitonde bye by'okunyumikira mu mibiro gya sunna n'ebirala nkuyanja ensonga gyali okusembyayo tugende mu ssala eri tekiniko nnyo yakutegeera na bwongo tugenda netuwasa netufumbiriganwa nga swakulira wamu era entegera si yeemu ebiseera ebisinga omuntu wakulira ye byaba amanyi
ojja kuwasa omwana omuwala nga weyakulira teyabako mukwano wakati wa nnyina n'ekitaawe nga tegubangawo byajja okukolera. Omuvubuka agenda wasa omukyala nga weyakulira alabanga kitaawe buli kanaku akuba nnyina, era naye bwatuukewo eri kyagenda okukola ki? Okukola. Kubanga omuntu wakulira ebiseera ebisinga walina impact ku future ye gy'alaga eri. Kati ebiseera ebisinga wano waffe mu Africa tusinga kulaba bibi bye tuyigawo ewaka, kubanga obwavu nabwo bututabwanya n'obutagenda ku ssomero nabwo butukola ki? Zirali neebuuza nti lwaki abasajja bazungu bwe muba muvuga emmotoka oba muli mu kifo oli najja nayagala bayisa bamuleka n'ayitawo, oba muli mu layini oli najja n'abayisa bamuleka tebamunyega. Naye wano gwe ssebo twasimbye tetulina magezi, eri mu bantu abeeru tebakunyega era bakisiga bwesezi nagala ntiyito. Nebuuza nti lwaki abantu paka we nakinoonyereza ne bwe ziba mmotoka mu luguudo n'ojja n'osaba okuyingira bonna bayimirira mala okuyingira wanogeza olabe ayinza n'okukutomera. Lwaki bali bakikola bwe batyo? Ekisoboka bali batera okuba bagagga. Ekyo ekimu ekyo kikulu nnyo. Abamusanyufu olubeerera naye wano omusajja basuze enjala eko omukazi avuddeyo amuvumyevumye ng'ojja omuyisa mu layini. Obusungu buli bwonna bweyazina babukola ki? Ekyokubiri batera okusomako ne babugumizibwako. Ate wano waffe abasoma baba batono, kati ate bano abasomera okuba baba batono bali be bangi ne bano ne bafuuka nga ate bali ate nga ate bali be bangi. Kati wano waffe omwana gy'akulira byaba alina mu bwongo nti bye bitambula mu bufumbo, oluusi bifu, oluusi bituufu. Abafunye nno ebituufu guba mukisa. Niye omwana alabye obulamu bwakuliddemu waka nga kitawe n'ennyina military, obufumbo bwa kimilitary, era naye bwagenda otutuusa eno okuggyako Allah gw'asaasidde n'asoma. Ebibeere waka biteekeddwa okuba nga munno by'omusanze nabyo ebikyamye oluusi bye yakulira nga kyebyamutisha okuba nti abikyamya swaburu. Akamogo akali ku munno kafula ekitundu ku bulamu bwo. Tutambule. Akamogo akali ku munno kafule kiki? Kitundu ku bulamu bwo, ekyo kiveewo. Ebiba biteredde tubiganyirwemu, ebitateredde bugumiikiriza. Ngenda kuleeta ebifaananyi bibiri. Omwami yali annyuka leeti, atuuka ewaka leeti, naye ng'omukyala amutawanya okugula oluggi ng'ayinza odduka okondesa wa nnamba. Naye nga buli kanaku balina okuyomba, agenda oddugula nalyoka esoobo ekyo ng'akonkona oluggi ne baliraana ne bavaayo agaa nti naye lwaki mutweragirangako buli kiro ne mutulemesa okwebaka baluggi omukyala agulewo mutawulira. Agenda mu katale agula embazzi, addemu agaana oddugula ngenda kulutemamu lugge ku ttaka tulabe nkyawanalugala. Sheekh amusanga amubuuza nti ate embazzi yaki mulina enkuuta onatunda nku? N'amubuulira lwaki aguza embazzi. Namugamba nti tye bw'obanga onnyuka okuva ku mulimu teekateekayo essaawa endala nnamba ey'okumala ku luggi tekijja kuddayo kumenya, tolukuba mbazzi. Genda nga kiri mu programu ninayo 1 hour kuki. Kati gwe bagamba yali akwata Quran nga kyakola sa Quran yo mu nsawo bwatuuka ku luggi nga bwasoma bwakonkona bwasoma teyaddayo kufuna buzibu, era nga n'oluggi olwo bwe baba oddugula ataaganyirwa nekifuka kitundu ku bulamu bwe. Yali agenda okuba oluggi, enseesa ekuŋŋaane yonna, poliisi ebyetabemu nti gwe kifule mu era omukyala agaa nti omukyala agenda okulaga nti oba kati ayagala kunzita abalaka ki ono. Teyaddayo nga oluggi alugula tananadukoonako. Olabye ngejja muwangulamu, oluggi alugula tanalukoonako. Naddayo n'agamba sheekhe we nti amagezi alhamdulillah ge wampa bwe nagakozesa nafuna ABCD. Namugamba nti n'ebirala byonna
ekikuyitirirangako ku mukyala kifule ekitundu mu bulamu bwo okiteeke buteesa wabbali mutambule. Kiyinza okuba muze agulemeddeko oyagala aguveeko, kiyinza okuba kiri mu butonde bwe nga tekijja kukyuka, okifuula kitundu kuki bulamu bwo netutambulirawo okusinga ate okola ki. Twagambye nti ta woowa si kitendo kya bannaddiini, kiba kubanga bwe kyali mukama waffe sallallahu alaihi wasallam yandikirabikiddemu, basahaba be bandirabikidde mu mbeera eyo okujjako obwolumu, naye si buli kaseera. Ne museka mukwano gwange mu myaka 5 abakyala 9 naye talinaako n'omu. Mu myaka 5 yabasina abakyala 9 naye wetwogera kati muwulu. Ekyo kitegeeza ki? Nti bali si be babi, bw'ate gwonna omwenda gwosinkanyige gwina empisa embi, amakulu gwe mubi kati ate katwazuula omubi waali ye muki. Kubanga abantu omwenda bonna tuyinza tugamba nti bonna omwenda bantu bampisa mbi, bonna omwenda kati gwewe ennungi. Obugumiikiriza ewaka Allah tabaraka wa taala addira ebigezo n'abissa mu muntu asinga okuba okumpi nga ye mukyala, kubanga wabiteeka muwe wali ojja kuyita, kati abiteeke mu mukazi omujapani eba obiyise oligenda ddi Japan, alina bissa mwoyo akuli okumpi alabe. Omukyala omukoleya nange mbiyita ngenda kumusinkana dde nebyayogera sibitegeera, abiteeka mwoyo akuli okumpi. Omuntu asinga okuteekebwamu ebigezo ye mukyala we weeka, Allah mwasinga obissa. N'ebyomukyala Allah asinga bisekate mu mwami, kubanga yakuli okumpi, akuli wala n'obiyita oba tosobola kubigwa. Kati ebigezo ewaka, era abasinga ogezesebwa n'abakyala bebasomi bayirimu. Allah abasinga ogezesa nabo n'abakyala, alabe bayirimu gye basomi bagitegedde, bagitadde mu nkola. Tusaba Allah tabaraka taala tunyeze. Nga tumaliriza nzirayo mabega n'enkuutira abawalimu bannange okwongera Qur'an ebiseera ennyo. Buli kanaku oteekeddwa okuba nga Qur'an ogiwayo akadde. Omanyi omwana tulaga nti omubiri guno guva mu ttaka, magumba, ennyingo, maso, nyama biva mu ki? Era tulya biva mu ttaka. Muwogo, lumonde bivaawa? Biva mu ttaka, si bwe guli? Newe oba olwadde omululuza guvaawa? Naye oluwuzi bwe buli omwoyo baleeta muleete guva mu ggulu, gwetaaga nnyo ebiva gye gwava. Ngaye Qur'an tekugenda kufuna istiqaama nga weesambye ebyo ebiva gye gwakola ki? Kubanga omwoyo guleetebwa buleetebwa. Nabbi atugamba nti thumma yursalu ilaihi almalaku fayanfukhu fihi ruuhu. Baweze emyezi 4 mu lubuto lwa nnyina, Allah amutumira malayika nejja n'omwoyo naye gumuteekamu, ereeta muleete. Era okuba omulamu gunagwo gulwala, gulumbibwa mazambi, naye gulina kujjanjabibwa n'ebyo ebiva gye gwakola ki? Era osanga omuntu ng'anyirira olususu, olya ovakkedo olususunyirira, olya nankani meloni nankani, naye bw'atandika okwogera w'otegeera nti nvundu, ng'omwoyo gwavunda dda. Alabirira mubiri, omwoyo tagulabirira. Olunaku tukozesa miru 3, kyayi ekyemisana n'ekyaki, tulabirirako kintu eki mubiri. Ne tulema okusoma empapula 3 mu Qur'an okulabirira omwoyo. Era omumanyi omuntu atugamba nti singa buli woteeka miiru oteekawo opapula lwa Qur'an, mumpe kyayi wange, teeka ne Qur'ani yange wano, nosikayo papula olwo. Mumpe ekyemisana, Qur'ani yange wano, papula olwo. Baleete ekyeggulo, oba olabiridde sayidi meka? 2. Naye ffe ebyokulabirira omubiri tebakyabitusomesa, tugulabire ne tuyitanamu. Naye omwoyo kati bwe kituuka ku muwalimu, omuwalimu yenna atasobola kufissa budde bwa Qur'ani ava emimbali, kubanga buli woyimirira emimbali nga tolina budde bwa Qur'ani mu kifo ky'okugasa umma okosankose.
abaana basobodde okufissa ku budde wa Quran bye tubatuleka wa bagase okusinga otukosa okutunyumiza empapula z'amawulire ne TV n'emipiira ne politics. Abantu tuvudde liyo nayo tujje ku muzikiti otujukize Allah tuteeka mu politics papula z'amawulire mitaliko nfofo ebyo tutambulire eyo ekintu ekyobulabe ebyo tugana twabirabye eddeeri ate ne bimu bitunyumiza ngo bikyamya nga fitubimanyi n'obimanya obikusinza. Quran al-Karimun omwalimu ekimufuula ow'ebbeeyi biidhnihi tabaraka wa taala kuwa Quran biseera ekigenda omufuula ave ku katale agwire eddala bye nga takyalina mugaso kuma Quran biseera yeye nyini yeno bikuliyetinga siga nti fe tumulabe ng'agisoma bw'ati. Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi bamubuuza nti otegera otya yalina system gyakozesa okuwandika hadith naga nze sijja hadithi ku bantu boononefu ne bamubuuza nti onoomumanya otya tesayinza kwekweka era tujja mumanya tayinza kukola ki kwekweka era omuntu wayimirirawo ng'asoma Qur'ani omuwulira bamuteeketeeke omuwalimu ayimirira emimbali nga wa Qur'ani ebiseera muwulira engeri gyakukwatamu ebigambo bye nayimirirayo nga tawa Qur'ani biseera omumanya nga muyabayaba babukuba emboozi zokka byetumanyi biri mpapula z'amawulire byatuleetera. Qur'ani mujjudde message eri omwo tafsiri ali omwo aya ntono nnyo bweti ng'otutusako irimu etagambika. Esola etuuse ne bazanya abatesitesi abatesitesi omukolo guno namwe ne babaza babali bannange ebigambo bintabuseeko nyinza okuba bimenyeezizza nsaba kunsonyiwa naye mu lukuŋŋaana luno mulimu bannange be nasoma nabo bangi bendabyemu be twasoma nabo mu Bilal ndi musanyufu okubanga mukama singa ddi endudde obbalaba. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.